Right, good morning, good afternoon, oba good evening okusinziira mu kitundu mwoli era n'obudde bw'oli mu ffene waffe ziri mu ssaawa 9:2. Okay, leero amawulire mangi naye obadde okyanyumiza ku accident gy'olabye. Accident ebadde yamutawaana nnyo, abantu bafudde. Wali ku Lubaga Road opposite Lukman petrol station. Wali mu Kampala saawa zibadde 12 n'ekitundu awo ndowooza z'okumakya. Abantu 2 bafudde, 8 ne babatwala nga bakutuse n'ebisago eby'amaanyi mu ddwaliro e Mulago. Kati bino byonna bibadde emmotoka ebadde edduka nnyo. Motoka ya taxi number UAU 994T Toyota zino Hiace ebadde eva wali ku side za Sanyu Babies Home waliwo slope eva bamanyi oluguudo lwa Butikkiro Road. Kati nerimirirwa okusiba nekkirira era kayiringita akamaanyi ennyo onaye neeruuzinga control era okukakana nga eyingidde ekizimbe wali opposite Lubaga Road okulinaana oba opposite Lukman petrol station era abantu 2 ne bafiirawo ne driver afiiriddewo era 8 bageredde ku bisago. Driver omu n'omusaabaze be bafudde. Ne driver afiiridde, abantu 2 bafudde. Driver n'omusaabaze. Tegamba driver n'omusaabaze era kugamba batwaliddwe e Mulago. Abafunye ebisago babatwalidde mu Mulago Referral Hospital ne mu ggwanika e Mulago omirambo bagitutte okusobola egikola ku postmortem era munnange okusinziira ku motoka eno bagamba ebadde edduka nnyo okusinziira ku mwogezi wa traffic Michael Kanunula tugambye nti emotoka ebadde edduka nnyo era bagitutte ku Old Kampala Police Station bagiggyeewaawo breakdown egitutte. Kirabika bamubalabwa ku makya nga temuli bantu bangi ku kkubo. Kwegamba kayiringita ako tokamanyi awo ate kamaanyi motoka ebyange tobimanyi. Kampala tomugendamu nokuzunga omanyiwa Kampala manyiwa kane wano ova wakango jano banogenda eka ng'olabye mawulire togenda olina amawulire agenda ku mangi agendaku kisoke tulinda agendaku wa Kampago ate nnyongereko kansooke ne omukyala Pulitinikolo oba akyali mwana oba kati mukyala simanyi na kumanya tumuyite tutya double in between Pulitinikolo abaddeko ka interview naye yafuuka mumanyifu mu magezi si celeb but mumanyifu mu magezi ne bamubuuza omukulu Lwasa amubuuza mugambye Lwasa ayagala kuwasa ffe twawulira Lwasa amugamba ayagala mulabirira mutwala ku ssomero gambye Lwasa ayagala kuwasa onikola Lwasa yani namugamba ono omusajja alina abakazi abangi nga bwayogera naye ng'alinga atamumanyi nga yeefula nga atamumanyi kati namugamba nzisaba akumpata lwaki nze nkyagala kukola ssente simanyi ssente wajja azikolera nekati oketagala kumuwasa namugamba Lwasa alina ssente nagamba no nze njagala kola zange nze agala soka kola zange ani Lwasa ayinza obutamuwasa naye ayinza obutamuwasa nange nati oli amugambye baagala kuwasa naye basobola okulabagana Lwasa bamuganye namusponsoringa Lwasa jjajja gonoomuzukulu kagambye Lwasa kitange si kitaawe jjajjaawe kyokka amaze okugamba simanya oyo Pulitinikolo naye lwaki kati amukyaziza tebamuvunaanye Nikola ali under age. No, by the way, city lawyer Male Mabilisi. M squared. Yeah. Yabadde mu nsonga emu ng'ayogera ku bantu ababadde bacriticising Mikuwaini mwana under age omukozesa otya mu video n'atugamba okusinziira nti nanga amateeka njagala mpola sinziira ku article 34 rule 5 of the constitution kikkirizibwa omwana w'emyaka 16 oku engaginga mu gainful employment mu bintu
ebikirizika ebikuleetera ssente akasente okay nagamba era tewali mitcoin so bigiye kuza yonna lye yamenye it's very okay kati kitegeeza nono akoze interview it's very okay kati kitegeeza bana aboogera babeera ku internet gundi ne bakomentinga ne badamu comment ne bavuma ng'omwana mutawe tanza mukoseeryawe olaba neero yamabirize akimanyi ng'ate aloopa nnyo emisango mabirizi awo senga yafunyewo dde omusango singa Bebe Wine kati guli mu kooti mabirizi nanti era kitegeeza mabirizi n'akyaleewo asobola n'okuwaabira enswera oba ekiyenje ne kijja mu nnyumba y'enkeera nzo kigulako omusango mabirizi gwomumanyi mabirizi gumu aliwaabira n'omuddo gumukonya ku makya ne gumuddugaza empale nga wamutegeera yali akuloopyeko kaakati yalaba mangu bali omusango era mabirizi bw'aba ayogedde nti awo tewali musango tukikonye musta kitegeeza omwana Nikolo yeyagali nobody see kakati omukulu Bebe Cool yabadde ku ka interview with Jenkins Mukasa and Eddie Sendi ku Vibe Life UG n'atugamba mbu n'asooka n'alinkinga Bobi Wine ku Dr. Kizza Besigye n'agamba nti Dr. Kizza Besigye yalinga afuna ssente from the bazungu foreign powers foreigners okay mu kiti ky'okwefuula alwanirira eddembe nti ayagala okununula n'agamba nti ensonga y'emu eyo ne Bobi waali awo naye kyakola ne Bobi waali awo nti era Besigye mu retiring Bobi Wine filled that gap era obugagga bwa Bobi mbu obusinga buli sponsored by the bazungu n'agamba ye nga ye yagaana okurelayinga ku foreign funds that's why yasalawo akolagane ne government ya wano Bebe Cool kakati ekibuuzibwa government ya wano Bebe Cool alinga ayinza otuwaamu ku abo bajjako ssente eyajja nga mugagga kuba akimanyi bulungi nnyo nsuubira okuba nti 1986 Museveni ng'awambye obuyinza Bebe Cool waali awali mu position okumanya status mwe yali kubanga kitaawe bidandisali abadde mu gavumenti ya Museveni ebbanga lyonna alinawo gw'amanyi eyajja nga mugagga sali musali yali mugagga Museveni yali mugagga ekyo kye bayita kugamba okugenda n'ebyo ebiriwaawo just nti oyagala kwogera omaliriza emboozi kubanga omuntu kale katugeze singa omuntu abeera abbye eggwanga nga bwakubba omuntu abbye katugeze omuntu w'ebweru n'omuntu abbye essente ezawano ne baga nti oyo yagenze mu gavumenti ya Amerika n'abbayo ssente bweziti nazireeta wano noli nakugamba nti nze nzibye ezawano olumu nazitwala ebweru nagenda nainvesti aliwo abasinze aliwo bali babba wano ze bamuwa bazibba wano ekyo zikikola zikiruma kati bwagende wasala musane bamuwa ssente Bebe Cool abazikoleredde ki bamanyira kubawa buwi abo bagaya ayagala kugenda erimbwa ye muzeeyi bamuwe bikitubonga naye bamuwe kakati olwo bwe bamala obbawa bwefuula nti bakoze nti ffe tuzijja wano muzijja wano muzikoleredde ki abaana baledi basomera wansi wa miti abantu babonaabona bali awo tutambulira enguudo zonna zijjudde ebinja kuba byo bintu byetulabako nga tebavanga ne bakivumira bagane bannange bewana bwewanyi simanya bujuzi waga nti yakola kkole y'amayinja yagambye mbu yakolagana gavumenti ya wano kwekutandikawo ne bubizinesi asobole Bobi Wine yali muwaavu Bobi Wine agenze okujja mu byobufuzi already nga alina ewuwe alina Bebe Cool nga bamubuuza newe nga tamanyiiyo okitegeere kale kwegamba ekintu ekyo kinyiiza omuntu okuddaawo ne beekwasa ssente z'abazungu ng'ate bo bali ku feza wano bali mu kutuliiririra ffe no tukogga bo bagejja atubuulira binyiizizza nnyo tugende ku birala gwe tugenda ku birala n'omukwatako okola ne babasibira mu ruumu kyetaaga nasanga nga ngoye z'omugoye gwange wano nyinza omupaki omugoye mu feesi
n'aguwulira omugozi ogumanyi kakati mu nsonga ng'ezo eza violence naliko wano ne kubuulira ku mukyala eyayokya maid we omukyala university lecturer Doreen atonjirwe eyayokya maid we amazzi agookya olw'okugaana okukola kikozi yagaana okukola mbu yali tanazza baana tananaaza baana kirayiko yagenda okudda ng'oli tananaaza baana koje kankwokye kakati omukyala oyo bamuwadde beero bamuwadde beero era abadde amaze wiiki namba mukomera kusinziira ku Mbarara Chief Magistrate Court bamuwadde bail kusinziira ku mwana gwe yayokya n'ensiima ya message like ebigambo bye yayogedde n'abagamba nti omukyala bamute bamuwe bail kale oba bamutaweereze bweru kozi bail era oba olina okuba ng'okyawoze n'agamba bamute kuba kati alabika badde takyafuna treatment omukyala bamute asobole okukola ki okumutreatinga awulira obulumi mukwano ndowoozawo ate n'omusango nagwo gwennyini gusobola okubeera nga gukkirizibwa okubeera kubanga era looya ye yagamba before nga tebanamukwata omwana yali mu ddwaliro nga omukyala amulabirira ng'amujjanjaba okumwokya n'amutwala mujjanjaba waliwo abantu abamu ayinza okukuba njoga nja kuba gwe nkubale nkujjanjabise sokuba olwinkuwe ne ssente kukuba nkusasule yani yakuba waliwo omuyimbi yakubako munne namusasula era nga bail bamusabye 1.5 M for the bail ne bamugamba if you fail to comply you're gonna pay 10 M 10 M nera omulamuzi n'atutegeeza nti ruling eddako ejja kuddamu nga December 3rd agira abeera ebweru alabirire omwana w'abandi kyesimayo oba naye abaana be beyalwanirira okunaaza bwe babookya bo babadde banaaba nga taliiwo ani abadde abanaaza gwe yayokya oba yali mu ddwaliro naye simanyi naye era kirabika abafamire balina okujja in kubanga oli abataliiwo naye kitegeeza ti kirabika okusinziira ku byempulidde kireka yamwokya naye kirabika ndowooza bans teziri so severe maybe bimuluma yes anti batugamba nti yamwokya wano mu kifuba kirabika ate omulira nti so bad kakati ng'abaana abayizi abasiniya 4 bali mu bigezo byabwe ku lunaku olw'emmande lwennyini bwe batandika ebigezo waliwo omwana yafa bambi nga yakamala pepazi ze ez'okwolwa olunaku omwana Sulaina Nabasirye ng'abadde asomera ku Bwera Secondary School era nga Bwera Secondary School they are still mourning for that student naye bagamba we yamala pepa ze ez'okwolwo n'agenda omwana muddomu okukola ki okuwummulamu era oba omaze ogenza owummuddemu kwetegekera ne pepa yo mbwa aba akyali eyo ng'awulira omutwe gutandise omutwe gutabuse omutwe bamututte omwana mu ddwaliro essomero ne lyanguwa bambi ne bamutwala ku Bwera General Hospital era mu kaseera katini nnyo nga bakamutwalayo ne bamunaanawo singa nti bambi mufu abuvuddemu obulamu bw'ensi akitadde kibi nnyo era nga Edmaster we bambi natubuulira nti bambi omwana we abadde omu ku ba bright students era nga abadde asuubirwa okubeera ne bright future but it's very unfortunate that yavudde mu bulamu bw'ensi kati kyo kintu ekituukawo mwe ba classmates oba mubeera musobola okutya like watudde wanekyo mikwano mikwano gye abamu ayinza okukaaba n'alima n'okukola pepa olaba panika ebeera omulina okugenda pepa eddako kyokka munaafudde yabadde akutudde wanekyo omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa ne bayizi banne bambi asobola obbagumya mu kaseera akalingaako era nga bw'omanyi kale era buli lunaku wabaawo afa naye era buli lunaku wabaawo azaalibwa kaakati mu mbeera y'emu waliwo omwana era sinyafo she gave birth ku lunaku era olwo olw'emmande nga mwana yakamala pepa ye ya chemistry anti era chemistry yali akyalinayo endala
Like in the evening, maybe. Maliriza papers naza. Omwana n'agamba mami kokoze pepe eno I'm coming. Eyo kubi essentials kola wendi. Kireka formula gundi za chemistry za kola. Jukira basokera mu practical sicho. Black so bambi nazaala omwana kakati naye nga ye mama w'omwana mugumu bicha era ayogedde n'agamba nti ye ekirooto kye kyakufuuka nurse kujjanjaba abantu nakusobola kusupportinga mwana we singa byonna biba bitambudde bulungi. Mwana ye mugumu nnyo agambye me and my baby to live very okay era nga I hope to complete my papers and I get more time okuyonsa mwana we era nga head teacher ye nga musanyufu okuwa determination omwana gye yalaze babadde bakimanyi ali lubuto jukira bana badde musoma mu 70 yagamba kino bana bakirizibwa soma nga bali embuto alabika y'omu ku abo abaana bayingira amasomero ngaali ekyegeza abaana tebakyabakebera oba oli lubuto sinza kumanya kuba kati byombuulira bipya oba mubiri ebiseera bya covid jukira abaana baafuna embuto byali bya covid naye kati ndowooza ne bakikola kati wofuna olubuto ng'oli mu candidate class bakoleka n'ocompletinga kirabika and ed teacher tegeza abajaze n'emmumbwa zibiki musanyufu olw'omutima omwana gayina era n'agamba nti omwana ono she's one of our brightest students in this school era nga asuubira okukola obulungi mama era nga ebibuuzo bikomyewo bajja tulaga zaafunye ebibuuzo bikomyewo bajja tulaga zakoze ki zafunye naye kale era kiba kisinze anyway nze nyinza okisupportinga manyi bagamba nti ensi eba tekomyawo ebiseera ebisinga obungi waliwo ebintu ebimu byetukuliriza ennyo ekiba kibaddewo abaana bagenze ne bakola ki ne bagenda mu sompyo ne baafuna olubuto oba kitegeeza anti rabayo bagenze mu sompyo kuba abaana bakola sompyo oba bayina abo abaana basompeze kakati afuna olubuto ate bamugobe bw'aba ali mu candidate class bamuleka akola ebibuuzo kubanga asobola okukola erudda kirungi naye ate erudda kibi si kirungi yadde n'akamu naye kyeŋŋamba ekyokuwa omukisa everybody deserves a chance, a second chance. Naddala kale ng'omwana akkiriza nti akoze ensobi era n'akkiriza nti asobola okugira kuba waliwo asobola okufuna n'awulira nga takyali comfortable ng'ayagala kudduka buddusi. Okay, akulike omwana ki? Girl. Baby girl. Okay. Yeah. Kakati omukulu King Saha yabateekawo ka interview naye gwe King Saha baba bamubuuza yena abeera ng'atabitegeera ayogera ng'atabitegeera interview yagambye Saha yagambye we yeesimbawo okubeera president wa UMA gavumenti erina engeri gye yamulemesa gye bamulemesaamu ne bagira mwamunyigirizaamu mulimba bamunyigiriza kituufu era nzijukira but why byagala ne bijjamu saidi anti NRM biina engeri gye byakola kati omukulu Saha n'atugamba mbu bo ng'abayimbi bajja kukola UPRS zaabwe bwebanga gavumenti ekola ki UPRS kikimu UPRS the Uganda Performing Rights Society amateeka ago agabaga agabalambika bonga abayimbi ba performers nagamba nti bonga abayimbi balina potential okola ki okwemanaginga okwemanaginga mu mbeera yonna nga tebali ku bya gavumenti nagamba nti ekitongole ki UMA yo fenna tugimanyi UMA yo eri independent yo nga yo okusinga ku UNMF Uganda National Music Federation mpulirwa omukulu Eddie Kenzo nagamba nti eyo yesigamye nnyo ku government's interests ebigendo bya government bagikozesa nnyo kugamba okuyisawo ebyabwe nagamba nti bwe binaaba biganye ku that side of the UNMF bajja kuyita mu UMA okuperforminga UPRS zaabwe bonga abayimbi okay yeah all right naye kirungi amulemesa
awange anti kugambye Bobi Museveni Bobi Museveni Bobi Nubu NRM ugamba bannange kakati omukulu Crystal Panda omumanyi yayimbaki empere omukulu Crystal Panda anti Gloria Bugi waliwo kavidiyo akabadde yawo kayitayita nga Gloria Bugi agamba but why Crystal Panda why are you so obsessed in me why do you take everything so personal? Ebyange, you take them personal. Anti Crystal Panda ina show TV. Ayo Crystal Panda omumanyi. Aina efujjoli. Akola ebintu ebimuzanyusa. Yagabera nnyo ku show nga agamba. Kati ndaza Bugi kiba kimuluma. Mambi Crystal Panda natugamba me I have no beef with Gloria Bugi. Yeah, maybe ninzo bani nabyenkola cause ye Crystal Panda show ejenyi banyeko asobola etabu clips okwenjawulo nalaga ono gundi yakoze kino na yakolewa kino. Nanga manzo olumu okola ebintu ng'ebimu abi advising ma fellow musician mba just mba waku advise ne mugambo manyi. Nagamba Gloria Bugi yakoze bwati naye nze kyembadde ngamba yalikoze bwati ne bwati. Nagamba abantu abamu asobola ofuna akakilipu from your show nga kasazeemu n'akawa omuntu oli tategedde oba olwavudawo yayongeddeko biki olwavudawo ya kati nagamba kirabika kyekyo mbu ye nga ye talina buzibu ku Bugi just wekyabeerawo ekyo ekya show jukira show yamukuba Gloria Bugi kolobe yayimba ku show nagamba mbube era bali bakyogerako ne bakyali byawo bagamba Bugi bimulemye ebiki mbu yenga Crystal Panda n'abagamba yenga yengeri gyamanyi ebya stage binamanyi omuntu stage eyinza mukuba etya biki nagamba nabagamba just yetaga training. Yetaga more rehearsals, more training. Amanyire nagamaso. Simayira Bugi abayogira wakyonza simuliko. Kuna bwaki kakati for that online yeyo. Lwaki Crystal Panda tebafunayo kuba time ne Gloria Bugi. Nedda siyambye nti amuwase just amu experience basinkane amutandika mu training amulege stage performance Crystal Panda ne Gloria Bugi naye amwene ensonga lwaki ali obsessed with him amtegeera yamugambye tamuliko eno kakati nenda kusembayo amuliko batandika butandisi tugende tujja biwulira nenda kusembyayo mchala fiye mchala fiye mutoni mchala MC Cats abakyali X okay ngawe bye X akakaimbo kajukira like yali akayimbira ye akayimba kuzi kati yabadde yatugambyeko bambi nagamba nti she successfully overcame the addiction eyo ebiragalagala takyali kubilagala negwe fiye mutoni bulijjo tayogera Luganda yabadde ayogera mu luwe waabwe anti kagamba omuntu bwonyiiga omuntu bwobeera stressed ekiri advisable okugamba olulimi lwokka twala ne mukooti bakugamba yabadde munyiivu ne mukooti bakugamba edati yakava mu rehab n'ebiki ne mukooti bakugamba nti tugenda kubuuza mu lulimi ki wogenda kubuuza mu lulimi ki nze bwe banantwala mu kooti boy maye olulimi lwe mbagamba gwe fiye mutoni yagambye natutegeeza nga wali HIV negative jukira amawulire buli omu yenna akimanyi nti omukulu MC Cats ali positive era nga bambi abadde nga abulirira abaana ku byaki abantu bya HIV n'okusupportinga abo abamwina natugamba ye fiye she's negative ne daughter we ali negative nazanga agezaako kwogera ekyo kubanga ffena tukimanyi nti anyway kwegamba ekintu ekyo fiye jukira ebimu ku byamuleetera okubeera stressed kubanga yagamba nti MC Cats yali badde asooka kutuula naye atana bagenda kulangirira nti ali HIV kwanga ekyo bw'olangirira nti ndi HIV positive definitely abantu bajja tandika kutege kwagala kumanya ate obadde naye ate omwana ate biki kugamba ye yagamba nti kale at least MC Cats bali badde basooka kutuula naye
ne badicidinga n'agenda okulangirira ng'ono akimanyi nti oli agenda kukola naye kama yagenda okuwulira MC kati sakola ki alangirira bulangirizi kati ebintu ebyo byonna byamukola ki byamutraumatizinga ne Magi Kayima yali mu kapasitayiga nabbi omukazi naye mayigenda mu America kati gy'abeera naye nalabye bamukolako interview ng'agamba mbu ye ali HIV negative yes kisoboka era kiri akiwakanya n'okubeera HIV si musango bw'oba ng'oli HIV positive toba kisekererwa nti oba kyenyenyalwa naye kugamba bambi olaba nti abantu bano bingi nti ensi eba ekimanyi nti bali be babeerako nabo basipoosi bali positive HIV positive kati bo babanga kwegamba abawulira oba ki oba ensonyi oba abalabanga abali abasusu bagalanga baba balwana okubanga babako ebafiitinga okiraga kwegamba kiina engeri gyekitraumatizingamu omuntu mukyankalanyamu obwongo ekintu ekyo kati fiye mutonyi oyo ate kukubanga ekyo kasita ali negative munnaffe that has been for today. Yeah. Okay. See you next time. Ciao ciao.